Kadama TV ensonga ya NSSF ekutte wansi ne waggulu. NSSF kitongole ekikuŋŋaanya ssente ez'abakozi ne bakusasula mu bukadde bwo. Bakadaama balina stories ezibadde zitandise okutambula nga bagamba nti gavumenti yatandise okiteeka ku buli Kadaama nti Kadaama ayina agenda okukola ayina okusasula ssente ezo. Waliwo voice note gye twapulayingidde nga Kadaama yabadde agamba nti ssente ze bamugambye nti NSSF yazitutte bwe baggyeeko ez'omusolo n'abeera nga ssente ze yasukumi yafiisizaawo emitwalo 15. President Kayanja aba President w'Abankubaki wa Kadaama ba Ssekadaama agenda kubeera nga annyonnyola ku nsonga eno ya NSSF atubuulire ddala ekintu kino kituufu si kituufu, era abantu abagamba nti gavumenti etandise okubeera nga eggyako abantu ssente ezo ezitwala wa. Gavumenti erina ssente z'omuntu yonna ze yatutte oba terina ssente ze yatutte, n'okubeeyongera okuba nga tubajjukiza nti bane mwegendereze nga musukuma ssente. Obubbi mu mabanka bungi, nabagamba omuntu agenda n'osukuma ssente ne bagamba nti ssente zo baaziggyeyo nga tonnaba kuziggyayo wadde n'omulundi ogumu. Waliwo sitole y'omuwala gwe tugenda okuleeta abadde alabikira nnyo ku Soul TV abeere nga abannyonnyola ssente ze zaabula zitya nti yazisukuma n'azisukuma mu Bank of Africa naye ate ssente baaziferera mu Pride Microfinance nga sitole bw'etambula. Naye tujja kubeera nga twagala okugenda tubuuzeeko ku bakozi ba Pride Microfinance n'aba Bank of Africa batuweere ddala information, n'omukyalo oyo naye tujja mufuna Kadaama oyo abeere nga atunnyonnyola. So katuwulize ensonga zino eza NSSF zikwatagana zijja zitya, kituufu si kituufu. Katuwulize Calvin Rich Kayanja. Yes, alo ali ku line yita munno mugaye nti President w'Abankubaki yali live ayagala kwogerako eri eggwanga. Ali ku line tambuza video eno tusobole okwogerako ne baganda baffe ku nsonga za NSSF n'ensonga z'Abankubaki. Waliwo amawulire agagenda gatambula nti gavumenti ya Uganda yalifudde etteeka screenshot egenda eyita ng'eriko omukulu Minister wa Labour, Gender and Social Development Ministry twala abakozi bonna. Screenshot eyo bagikoze nalabye nga bagifakinze okuva mu Twitter era egenda etambula ng'ebakangakanga nti lyafuuse etteeka nti abakozi abali ebweru, bakwano banga bakola emirimu gy'omu mayumba, baganda banga bakola emirimu gy'enjawulo, nti lyafuuse etteeka nti mugenda kusasula NSSF. Bannange ensonga eno si ntuufu okusinziira ku bakulu mu kibiina ekisolooza ssente ezo eza NSSF, ssente z'oterekera obukadde bwo. Ensonga ezo si ntuufu okusinziira ku bantu benzize njogera nabo ku nsonga eyo. Bannyinnyonnyodde nti Uganda terina kapasite esala ssente mu banka za nsi ezo kubanga si yebatwala mu mawanga gye mukola ki, gye muba muli oba gye mwagenda okukola. Nti n'olwaleero waliwo enkola ey'Abannayuganda abali mu mawanga naddala ab'omu Europe gye bakozesa system ey'okusasula NSSF. Naye si ya buwaze abakikola ne basasula, bakikola olw'okwagala, ate abo abakikola okusasula NSSF be baba bagenda ebweru nga balina accounts zaabwe eza NSSF. So nalabye comments zammwe nnyingi n'ebibuuzo bingi ku WhatsApp ne ku Facebook nga mubuuza ku nkola eno ya NSSF nti ddala kituufu gavumenti yalifudde etteeka era obusente bwaffe bagenda kubusala. Ensonga eyo si ntuufu. Gavumenti ya Uganda tennavaayo mu lwatu era ne NSSF ng'ekitongole tebannavaayo kutanya ku nsonga eyo okuleka nze atuukiridde abamu ku bakulu ne mbabuuza ku nsonga eno ne bagamba ebyo bibungeesebwa ku social media tetubimanyiiko. Ate n'ekirala nga gavumenti ya Uganda NSSF ssente zisala ku banka. Abantu abali eligible okusasula NSSF bebo abasasula
abasasulwa omusolo nga sente zisasulwa ku accounts mu Uganda. NSSF kwebera ne access kwokka okujja sente ezo 10% ku buli mwezi. Okitegeera bulungi. So tewali ngeri yonna gye basobola kubasala sente zammwe. Tewali ngeri yonna SSF gye sobola ku accessinga accounts zammwe ezawabweru. Banji n'abali ebweru temuyinayo accounts babasasula ku pay cards, sente zammwe bazibasasula mu ngalo. Awo NSSF teyinawo policy yonna, terina agreement yonna government ya Uganda na mawanga ago ku accessing accounts zammwe mawanga ago. Abasasula NSSF abana Uganda abali ebweru abasinga bava wano ne accounts za NSSF. Okiwulira bulungi, abali ebweru n'abasinga okwettanira enkola eno be bana Uganda abali mu Europe n'abali mu America be basinga okwettanira enkola eno cause abamu bamanyi omugaso gwayo. Nte NSSF bo basasulira bukadde bwo. Namwe mbakubiriza mutegeere enkola eno nti NSSF bo basasulira biseerawo byaki bya maaso nti okimanyi nti enkeera omulimu gusobola okukola ki okuggwaawo ate ng'osigaza obuvunaanyizibwa. So abana Uganda basinga okwettanira enkola eno bakozesa NSSF, naye abo abali mu America ne Europe n'amawanga amalala bensinga okulaba nga bakola ki bettanira enkola eno mu kunnyonnyolwa ke nannyonnyoddwa abakulu ku nsonga eno. Nene bangamba nti bw'oba wava wano nga toyina account ya NSSF tosobola kugiggulirawo bweru, ate era teri NSSF wesobola kuinterferinga na sente zo mu mawanga gy'ogenze kukola. Ababungeese biboozo ebyo simanyi ki kigendererwa kyabwe mu kino, naye nga ensonga ezo si ntuufu. Kuba okimanyi naawe toyina account. Gavumenti ya Uganda teyina policy yonna kujja sente mu nsawo ya boosi wo nti ezisasula NSSF. Weewaawo ne we baba bandibadde bakireese kyandibadde kirungi gye muli, kubanga abasinga sente bwe muzisindika wano abantu bazirya. So bw'obeerayo oko n'akasente ako nga badde bakaterekedde obukadde bwo osanga kyandiyambye, naye enkola eno tennabeerawo. So bampita Calvin Kayanja mbaagaliza bisinga, mbakubiriza okukola n'okujjukira kiki ekyabatwala ebweru okukola. Naddala baganda bange abakola mu mayumba g'Abawarabu, nammwe baganda bange abakola emirimu enjawulo ng'abavuga cabs, abalima, abalongoosa, abeera n'abakola emirimu egy'enjawulo. Mbakubiriza okweyisa obulungi, okutegeerera ddala lwaki mwagenda ebweru okukola, n'okutegeera nti Uganda bwe mwagireka era bweri tekyukanga. So bw'oba weekumamu ogutaaka mu mbeera yonna okwagala okudda eka, manya nti ensi bwe wagireka era bweri. So tulwane nnyo okulaba nti tukulaakulanya baganda baffe, family zaffe, naffe ffennyini ng'abantu. Mbakubiriza okwekwata Katonda n'okubakubiriza okuyita mu makampani agaweebwa olukusa gavumenti ya Uganda okugenda ebweru okukola. Temukukusibwa kuyita ku visit visas kwetwala n'abantu nga si companies, kubanga kibaviiriddeko bantu bangi okufuna ebizibu ne batafuna buyambi. So mbaagaliza bisinga, naye ng'ensonga ze NSSF ezibungeesebwa si ntuufu. NSSF teyina weesobola kusalira ku ssente zo, teyina access yonna na ku banka yo mu nsi eyo gy'olimu. N'abasinga abali ebweru temulina bank account, babasasulira ku pay cards. NSSF esobola kusala sente zo nga baziteeka mu banka za Uganda. Tewaliwo policy yonna kwe bayinza kusalirako sente zo. Gwe Kadaama, gwe muganda wange avuga